تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ثم أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واشتبه الله سبحانه وتعالى yeyekolu beerera atendebwa n'amatenda amalungi amajjuvu agataliimu bubi bwonna wadde obukendeevu bwonna. Musaba Allah subhanahu wa ta'ala asse okusaasira kwe n'emirembe gy'olubeerera ku mubaka we Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbakubiriza era mbajjukiza nga nange neekubiriza olubereberye okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. fattaqu llaha ya ulil albab. Yenna alina amagezi agezeeko okutya Allah subhanahu wa ta'ala. الدنيا نسأل الله العفو والعافية. Tubadde tukyali kugwa mbuzi kwasa kibya ate endiga n'erinnya ennyumba. Dunia naye ndowooza, nasalullah alafu walafiya, Nabiyullahi Yusuf bwe yali ateekeddwako ekigambo ekyokubeera nti akutte nnyinimu mu ngeri ey'okwagala okumukabasanya, okwewozaako kwaliwaawo, naye yagamba nti wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la ammaratun bisuu'i illa ma rahima rabbi. wama ubarri'u nafsi, yagamba nti sirya ayeetukuza n'alaga nti embeera efaanagana ku eno enteekebwako nti tesomoka. Esoboka naye ekituufu saagikoze. Naye inna nafsa, emyoyo gy'abantu egimu la ammaratun, giyitirira
giyitirira okubalagira bisu. Abantu wali abantu nga balina emitima, ng'emitima gyabwe buli kaseera gumusindika, naye nga gumusindika eri kukola kikyamu. Wali abantu, nasalullah alafu walafiya, emitima gino gyolaba annufusu lbashariya, emitima egy'obuntu gisindika bannyini gyo eri okukola ebikyamu. N'olabanga okoze ekyamu olwaleero oba mu ssaawa eno, naye ate neweeraba ng'era omutima gulwankawanka era kusindika mu ssaawa eddako okukola ekyonoono kyekimu. Mu ssaawa eddako kusindika era ku kyonoono. Omutima gw'omuntu nga gufaanagana bwe gutyo, inna nafsa, mitima gy'abantu la ammaratun, la ammara. Swiga eyo yakulaga bungi bwa kikolwa ekyo. Mitima giyitirira okulagira abantu okukola ebitali bituufu. La ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Asobola okuwona ekyo yoyo Allah gw'aba asaasidde, okujjako oyo Allah gw'aba asaasidde. Naye emitima gy'abantu, nasalullah alafu walafiya, nfunye okuva mu nsonda ezeesigika nga High Court y'e Masaka yawaabye omusango gw'ettaka omulala. yafunye omusango gwawaabiddwa omulala, era nga gwateereddwayo ng'ennaku z'omwezi 30 Oktoba omwaka gwa 2023, nga nagwo gwa kutunda ttaka, ng'era omutunzi Uganda Muslim Supreme Council. Poloti ku mulundi guno gye baagala okusonjola eri ku Elgin Road mu Masaka City, plot number 25. Plot number 25. Oba baliko lubaale, oba byakika, hasbunallah wa ni'mal wakeel. Abamanyi abasemberera, ababuulire, era bakakasiddwako okuteekamu okwedifendinga, anti bo bakwedifendinga obutasukka ennaku z'omwezi, obutasukka nnaku 15 bateekebwamu okuteekamu difensi yaabwe. Naye nga omusango guno Deputy Registrar yagulisayininga ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2023. Eryo nalyo balyagalamu akasente oba baziteekawa. Omanyi amayembe galya ssente. Naye abantu baffe
mukirize nti ngubabuuliddeko mugutegedde poloti mu Masaka City ku luguudo oluyitibwa Elgin Road poloti namba 25 nagwo gwasituse era nga nagwo Supreme Council bannange abantu balina emitima Allahu almustaan asbaabu takhallus min ad-dunya ndowooza tusooke tumalirize bino ebiriwo ate ebyo nabyo tujja kulaba gye bikola bitya ogwo nagwo tujja kumanya nagwo gye gunaggwera tujja kumanyayo insha Allah niye alitukwatira abantu abo n'abatuteekera mu mabuusu mu kkomera ne bavunaanibwa ne banyigibwa embuto baseseme buli kyonna kye batadde mu mbuto omwo ali batukoledde ekigambo ekyebbeeyi oba leero oba nkya oba tuli mwaka ki alitukwatira abantu abo n'abatukubira mu mabuusu ne banyigibwa embuto okusobola okusesemezebwa bagibweko ebintu bino bye bapakira mu mbuto zaabwe ebitali byabwe ebintu by'obusiraamu bino aliba atukoledde ekigambo kinene naye ebyo byonna bulwadde bwakululunkanira kasi kano bwakululunkanira duniya muganda wange obulwadde obwo bwetaaseeko buleme kulya wetaase ku bulwadde buno eduniya Allah subhanahu wa ta'ala tagigulira omutima gwo togulira omutima gwo eduniya nekulya mundya gyeryamu abantu betulaba tebalina gye bagenda gitwala naawe Allah ne bw'anaagikugulirawo tolina gy'olina gitwala yensonga lwaki abawalimu batubuulira ne batunokolerayo okusinziira ku Qur'ani ne Sunna amakubo ge tusobola okukwata okubeera nga twetagguluzaako edduniya naye nga tetunnagenda ku kkubo lya mukaaga asbaabu takhallusi min ad-dunya twakoma ku nsonga ey'okutaano si bwe guli era twakoma ku hadithi man asbaha minkum aminan fi sirbihi muafa fi jasadihi indahu qutu yawmihi fakaannama hizat lahu ad-dunya bihadhafiriha siwe twakomaawo tawanyemu naye ebigambo bino wetunagenda ku namba 6 ebigambo bino bikulu okubitegeera omuwalimu yatugamba
muganda waffe Ahmad Hassan mutabani wa Qaid An-Nahari mu kitabo kino ekiyitibwa At-Tahdhiru min ad-Dunya ku peegi ey'162 yagamba nti in lam yubadir al-muslim, tugamba nti amakubo omuntu gakwata okwetagguluzaako edduniya n'etamukuba kigwo. naye yagamba hafidhahullah ti omuntu yenna bw'anaaba tayanguye in lam yubadir, Umaru bw'ayogera bw'onooba toyanguye, omwami yenna gwandaba oba mpuliriza bw'onooba toyanguye, omukyala yenna andaba oba mpuliriza bw'anaaba tayanguye ila takhallusi min hubbi dunya, bw'onooba toyanguye kwetaasaako kwagala kususse, kwagala duniya eno n'ebyamu, yukhsha alayhi min khasarati al-akhirah, yukhsha alayhi min khasarati al-akhirah, tukutiiririra okubeera nti ye enkomerero ekusubye. in lam tubadir, bw'otayanguwa ekkola kino kyetukubiriza nakyo, wewula ensi togejjesa nsi mu kifuba kyo, togwamu lwansi n'ebyo by'ogirabamu, togwamu totwalibwa, walira ekusike naye nga tokkiriza. bw'otaakola ekyo nakhsha alaik, tukutiiririra okubeera nga yo enkomerero tojja kukwatamu, oyinza obutakwatamu ku nkomerero. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu suratu Hud, yagamba man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha, aya okuva ku 15 mpaka 16. omuntu yenna bw'abeera nga ebirowoozo bye byonna nsi n'amatiribona gaayo, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukujjuuliriza akuwe mu mpa etaliimu kuseera, wabula akutuukiririze, akujjuulirize byonna by'okola mu nsi muno bituukirire. nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti muyo tojja kuseerebwa, tojja kufuna musera, naye ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, naye abafaanagana bwe batyo ku nkomerero Allah talina kye yabateekerateekera, tebalinayo mugabo okuggyako omuliro. era wahabita ma sana'u fiha, wahabita ma sana'u fiha, byonna bye baakola mu nsi Allah subhanahu wa ta'ala agenda bisazaamu. tebaalina nzikiriza ntuufu, tebaayingiza nnyingiza ntuufu, tebaafulumya mu nfulumya ntuufu, tebaamala bwagazi mu mmala ntuufu, tebayambala mu nyambala ntuufu, tebasanyuka mu nsanyuka ntuufu, tebagunjula zadde lyabwe mu ngonjula ntuufu. habita ma sana'u fiha, byonna bye baakola babikola mu ngeri yagadibenga bye, era ne bibeeranga mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala bifu. wa batilun bifu ma kanu ya'malun, wa batilun ma kanu ya'malun, bye baakolanga mu nsi bagenda kisanga nga byali bifu. فالفارق بين المسلم والكافر
enjawulo nno eri wakati w'omuntu ng'oli musiraamu, enjawulo eri wakati w'omuntu ng'oli musiraamu, enjawulo ebeera wakati w'omuvubuka omusiraamu, iwe mwanawo, enjawulo eri wakati w'omuvubuka nga musiraamu abeera omuwala oba omulenzi, enjawulo wakati w'omuntu omukulu nga musiraamu abeera omukyalo oba omusajja, enjawulo wakati w'omuntu omukadde nga musiraamu abeera omukadde nga mukyala oba nga musajja, walkafiru n'abatakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala fi mas'alati dunya, mu bikwatagana n'ensi eno bwe gabanga ge mas'ala, ebbanga lyonna mugayita mas'ala, bwe gabanga ge mas'ala nga y'ensonga, huwa enjawulo eri wakati w'abantu abo ab'ebika ebibiri, huwa anna almuslim, kwe kubeera nti omuvubuka omusiraamu, omuntu omukulu omusiraamu, omusajja omukadde nga musiraamu, yuridu al-akhirah, essira lye lyonna, ebirowoozo bye byonna, okumenyeka kwe kwonna, okufuba kwe kwonna, afuba nga yuridu al-akhirah, afuba ayagala nkomerero nnungi. Walkafir, naye abantu abatakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, mwana wattu ate bo yuriduna dunya, abo bo obwongo bwabwe bwonna, okutawaana kwabwe kwonna, okuteketenkanya kwabwe kwonna, batetenkanya kulabanga edduniya ebabeera mu ngalo. N'otunuuliranga statement efaanaganako bwetyo omuwalimu agikoze nti walkafiru yuridu dunya, nga mwana wattu ogwa mu situlube eryo, nga mwana wattu eyo lyettulu amwogwa, abo boofaanagana. kyava tugamba nti faya ayuha almuslimun, faya ayuha almuslimun, abange mmwe abasiraamu, laqad arada Allahu shar'an, Allah subhanahu wa ta'ala yakyagala okusinzira ku mateeka g'obusiraamu, an nata'ata dunya, Allahu almusta'an, an nata'ata dunya, omuvubuka Allah yakyagala mu busiraamu, mu mateeka g'obusiraamu yakyagala edduniya tugigendeko bijawarihina, na biyungo byaffe, wa an takuna al-akhira, ate ye enkomerero ebeere fi qulubina, enkomerero ebeere nga yeri mu mitima gyaffe. Mu mateeka g'obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala ayagala edduniya ebeere kungulu ku biyungo byaffe. Ekintu ky'okutte n'engalo kyanguwa mangu okuvaamu ne kibanga ekitannabaamu, kiba kyalayisi, kiba kyalayisi. Naye ekintu ekyebbeeyi, ekintu ekyebbeeyi Allah subhanahu wa ta'ala ayagalanga nayo yenkomerero, n'ebbeeyi yaayo n'ekitiibwa kyayo ne value yaayo, Allah ayagala etubeere mu mitima. Falwail, Allahu akbar, falwailu, okuba ebiwoobe n'okufaafaaganibwa n'emitawaana, liman ja'ala dunya mahallan fi qalbihi, kuli kwoyo akwata edduniya nefuna ekifo mu mutima gwe. Ebizibu byonna n'okumenyeka n'okutawaana n'okukola ebitasaanye, n'okukola ebitasaanye ng'ogoba, lunaku lwe wakeera ku makya, edduniya n'ebyokwewunda byabyo n'ogituuza mu mutima gwo nga la tufaariqu qalbak. Ye nnyambala eyo embi ey'okkunamira ensi
kubanga oyagala mu nsi bakuwaane nga bw'olabika obulungi. Kiri mu mutima gwo. Ne bwe kiba kitegeeza weeyambula osobole okubeera ng'ofuna okuwaanibwa kw'ensi. Hadhihi ya dunia la tubali. Wakwate dunia n'ogiteeka mu mutima gwo, yensonga lwaki ne bwe kiba kikwetaagisa kukyusa butonde Allah kwe yakutondera, yensonga lwaki obukyusa. Ne bwe kiba kikostinga bifaanagana bitya, ne kikostinga ssente, ne kikostinga ebizibu bingi, olw'okubanga kino byatuula mu mitima gyaffe, n'omubiri guno ogukosa, osobole okubeera nga tushbi ma fi qalbika, osobole okukkusa ekiri mu mutima gwo. Ne bwe kinaaba kikwetaagisa kubba, ne bwe kinaaba kikwetaagisa kugatta ku Allah, ne bwe kinaaba kikwetaagisa kusuula busiraamu, osobole okuvuga emmotoka ey'ebbeeyi, osobole okuzimba ennyumba ey'ebbeeyi mu kifo eky'ebbeeyi, olw'okubanga ekyo kyatuula mu kifuba kyo, okikola kubanga kyotuddeko kiri mu mutima, kyatuula mu mutima. Bwe kibanga ebitiibwa by'ensi byatuula mu mutima gwo, ne bwe kiba kikakasa kutta bantu osobole okufuna ekitiibwa, takutul, otta, nottoono, nottooli, nottanooli, nottanooli, osobole okutuula mu kitiibwa. فالويل لمن جعل الدنيا محلا في قلبه فإنها خسيسة. Aliyu omwani watugamba nti mwateekayo ekitasaana mu mitima, mwateekayo ekinyomoofu. Adduniya khisiisa, edduniya n'ebyayo binyomoofu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. La yasluh, tebigwanidde an tudannasa qulubuna biha, tekigwana kubeera nga tukyafuwaza emitima gyaffe, nga tugikyafuwaza na dduniya n'ebyayo. Yakuyita kukyafuwaza mitima gyaffe nga tugikyafuwazza n'edduniya n'ebyayo. Allahu akbar walillahi alhamdu. Bwe yali afundikira statement eno yaga nti wa idha hallat fi qalbi al-abd, wa idha hallat fi qalbi al-abdi, bwe bukeera ku makya n'ekutuula mu mutima, dunia n'ebyayo ne bukeera ku makya n'ekutuula mu mutima, ihdahuma irtahalat, ekimu ku bibiri kivaamu, ekimu kigobamu ekyokubiri. Edunia bwejja n'enyiga nefuna akakisa netuula, nefuna ka space in your heart, enyigiriza bwebadde esanzeemu enkomerero, eginyigiriza nefulumamu imma kulliya, enkomerero nefulumiramu ddala, enkomerero nefulumiramu ddala, olinga ye ebibalo bye byonna bya dunia temuli mu nkomerero. Bweba tefulumyemu nga teginyigiriza yonna kufulumamu, au juzuiya, oba okufulumamu ekitundu. Na bwetyo eddunia senga Allah anakusaasira n'otuuza enkomerero mu mutima gwo, enkomerero ejja kunyigiriza eddunia imma egifulumyemu bilkulliya, egifulumizeemu ddala obeere nga eddunia si nsonga nnene gy'oli, nga ensi terina kinene gy'oli. Oba si ekyo kale juzuiya onoofunako ku buweerero, n'obeera ng'ebimu tebikutwala,
والناس أصبحوا في غاية abantu bakedde ku makya nga bali waggulu nnyo minal inshighali bidduniya mu kutawaana n'ensi n'okugikuŋŋaanya wal iqbali alayha n'okujja okubeera nga bagyeyolekedde. wallahi natunuulidde ennaku zino nobeera nga gwe mu mpapula z'amawulire gwoyogerwako bisababi dduniya, ku ntimbe za tv gwoyogerwako, ku masimu g'abantu gwoyogerwako, naye mu ngeri yakukuvuma nakukakkanya. naye masaba nali nfuluma mu studio ku lunaku olw'omukaaga oluwedde, munnamateeka omu nambuuza nangamba ti Seeka naye mubajje musiraamu? la hawla wala quwwata illa billah. ila mithli hadhihi alhadd naye omusiraamu unaasu nga tebafuddeyo na kifaananyi kyo na kifo mwotudde batuuka okutuusa ku levo ogamba ti naye tekibanga kifaananyi bufaananyi. mbalayirira Allah nga ndi ku mimbali y'omubaka eno nga ne mu nnyumba ya Allah eno waliyo abantu atali omu abatali 10 ababuusabuusa mu busiraamu bw'omuddu oyo. nimbye wanje wuuno w'omutufumye wano agati nange mwendi. naye gw'omanyi ekitegeeza ng'omusiraamu abuusabuusa mu busiraamu obwamufuti. manyi ekitegeeza abasiraamu atali omu, abatali babiri, abatali basatu, nkukakasa nkulayirira Allah nga ndi ku mimbar nga ndi fi baiti min buyuti llah wa anna almasajida lillah, emizimbo gino emizikiti nyumba za Allah, nkulayirira owulira amaloboozi mu basiraamu sekinnoomu naye والناس abantu asbahu fi ghayatin basuse ekikomo min al inshighali bidunya, okutawaana n'edduniya wal iqbali alayha illa man rahima Allah, walimu aga nti okujjako Allah gwasaasidde. hatta qala al-Hasan al-Basri, mpaka Hasan al-Basri bwe yagamba ebigambo bino yagamba mu bantu ababanako bwatyo nga vvuunula etteeka lya Allah ligamba nti ya'lamuuna zahiran min alhayati dunya, bamanyi butya bwe batetenkanya edduniya. ebimu byewuunyisa. ya'lamuuna zahiran min alhayati dunya, bamanyi butya bwe batetenkanya edduniya. jo nawulidde statement ku muntu omu ng'agamba gati bino twabimanyire twabisuubira si bipya, kubanga tusajja kudde kati Supreme Council sajja kudde si eri. kwaga abantu bamanyi okuwulutanya okubuza
bakusaabuza n'ekintu ekirabibwa nti kiki kya white kati neddayo yo bulaaka nga ka white ndabamu nenderete otola ono bulaaka ono يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ngababula akanyabino wallahi kunkomerero tobabuulira ombaka yeraliikirira mu kitabu al-imara mu sahihu muslim yagamba ati man zalama omuntu yenna okulyaza amaanyi embuzi emu embuzi bweti n'okibulankanya ng'oli mukulembeze wa busiraamu obanga toli mukulembeze naye ng'oli musiraamu n'obulankanya embuzi ogenda kujja nayo ng'ekusibiddwa mu bulago yaumal qiyama nga bwekaaba naye nga bwe bakutwala ogenda ojanjula mu maaso ga Allah gye wagijja. Naliko mukyala we waffe ku lusalosalo nga baliwana batema bayingire eno nembaga nti naye ate basiraamu nembaga nti nze siina mutawaana nakubino muteme musobola n'okweyongera eno mutwala naye kyo kye mutema mukimanyi. Oyagala kulabanga ogaziwamu kafuuti oyagala kugaziwamu kafuuti ewa mulirwanaawo ozitowe ogaziwamu kafuuti 2 naye kyo kyotema gwe musiraamu gwe okimanyi omanyi fuuti kyetegeeza kyojo gyokukusa. Mwali mukyavambuuza nanga nti sekotegeeza ki ne mugamba nti senga obadde okkiririza mu kigambo omubaka sallallahu alaihi wasallam kye yagamba ti omuntu man zalama qaida shibri min al-ardi omuntu okutwala n'abulankanya ekigero kya luta ku ttaka ewa mulirwana tuwiqahu min 7 ardin tuwiqahu min 7 ardin yawm al-qiyamah bagenda kisala ako kafuuti ako bagenda kasala nga bw'osala tosi y'omugaati bakke wansi mu nsi 7 bakugireyo tosi bwe bati bakulijje mu bulago ega nti twalewa Allah woyanjule. Naye abantu nga bawalimu ezo hadithi sinsobola kati nze ngenda na politiki neri bagibe neno eriwo esigadde omeka mweraliikirivu ku fuuti ku luta era omuntu omugezi olw'okweraliikira hadithi eno yandibadde ategeera nti ttaka lye likoma wano yandibadde addako munda eno agati seeta kantandikire wano n'alekayo kino abeere ku safe side. Hasan al-Basri min at-tabi'in yomkwaba abala bakwabo abawangala n'omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba tetteeka lino liga nti bamanyi okutetenkanya edduniya naye nga batitetenkanya tebafuddeeyo oba enkomerero biriba bitya sibaagala kumanya. Kizibuwala okujja hadithu saa ebintu ebiri mu kiseera okubijja ku lulimi lwaffe
kizibuwala naye senga tubadde tukisobola twandikikoze. Nalabye Mawu, muyita Mawu, Nobert Mawu. Wallahi temumanyi, wallahi ladhi la ilaha ghayruhu temumanyi. N'abavubuka b'omulembe muno balabye. Bwe natandise okulaba Mawu, kati Mawu atuuseeko n'ebizibu bye, Mawu n'ebizibu bye. Ebya DP byamulemye, bamuleese mu bya Busiraamu. Yakyaddeko ku Uganda Muslim Supreme Council, simanyi nga minisita w'ebyaki, w'ebyamateeka, n'alambula offices, eraga amateeso nga zino nzitegeddeko. Ala kufurihi. Ala kufurihi. Naziyukira emabega. Bwe zaleeta oba yali wani ow'ennamirembe. Era musogezeko bwezityo, era mukafiri ye yajja. Naga nti totya naffe eri ettaka tulitunda. Waliwo ono omusajja abamu bamuyita munyi wa mwenge mulalulalu. Ye yabakutte n'abasiwa wamu. Naga nti n'ono Kazimba bonna bayaayi babbi. Omaru ne bukera ku makyanga bansiba wamu n'abakafiiri. نعوذ بالله من ذلك وهم عن الآخرة هم غافلون. abantu byonna byetukola bakubira enduulu bakubira emizira mu byokola ebinyiiza Allah subhanahu wa ta'ala, n'owulira ng'otebeekedde mu nsi naye weerabidde nti gwe weerabidde nti waliyo enkomerero. Byokola weerabidde nti gwe tolinga balala. Omusiraamu wenna byokola wakati mukuluukanira edduniya bikole, naye gwe wandibadde osigalamu akamanya. Tewaliyo ekkooti etali eno, waliyo ekkooti etaliriwa, etali eno. Waliyo okuvunaanibwa kwa Allah. Omwalimu yaga nti wallahi la yablughu ahaduhum biduniyahu, yaga nti ndayira Allah subhanahu wa ta'ala, omuntu atuuka mu kumenyekera n'okuteeka ebirowoozo ku duniya ye wakati mu kubeera nti yagituuza mu kifuba kye, annahu yuqallabu dirham ala dhahrihi, ng'ojja mu mugongo eno n'okyusakyusa ssente n'ogira bwoti, naye ng'ozigira bwoti mu mugongo. Fayukhbiruka biwaznihi, n'akubuulira nti eyo ddoola. Teyo gy'ogira ati eyo ki? Eyo ddoola. Kiki ekyo kisike? Ng'amanye edduniya okutuuka nga ne bw'aba asibiridde agikola atya? Ebyo bisoboka. Gezesanga bali bamuzibe abo ababeerawo ku mulyango, omutwalire enootisi ez'enjawulo, omubuuze nti kino ki? Kyalaba naye just amanya nti ogwo mutwalo akukeebiri kino kyetaaga. Agisira kye kituufu. Genda walina obunooti obw'enjawulo, omubuuze nti zino mmeka? Naye abantu bamanyi okusuubula,
bamanyi okugula, bamanyi okwawula, bamanyi okugatta, bamanyi zino zivaamu meka. Senga nabuusa bwe nti zinaavamu sente meka, naye yagamba nti ku ddaala eryo bakenkufu, naye wama yuhsinu an yusalli, naye nga tasobola kusalira swala ntuufu. Tobamanyiyo wangi nga bagezi bwe kuba kucyanga bintu, bwe biba byanfuna, bwe biba bya bufuzi. Muganda wange nga yakubalidde omweso gw'obyobufuzi, tokkiriza, naye nga ma yuhsinu yusalli, buli tteeka lirina mutwe, naye la yuhsinu yusalli. Ya'lamuna zahiran min alhayati dunya, osanga omuntu operating obwongo nga yessula yebeeka, obukugu bwalina mu kulongoosa, alongoosa omutwe n'alongoosa obwongo, n'abugjamu akasaayi akagenzeemu, n'ayunga wayeezo nga bwe zifaanagana, n'addamu n'akabikka, n'aga nti katulinde Katonda amuzza engulu. Era ne bukera ku makyanga ng'olasa, naye ng'eyakoze ekyo la yuhsinu yusalli, nga tayinza kukusaalira swala ntuufu. Zino emmotoka tebazikolera wano, naye osanga omusiraamu makanika ate nga n'okusoma teyasoma, n'omusanga ewakisekkaawo waaba yalingi nayagati ekizibu kyayo kiri wano, ekizibu kyayo wano, era akwatawo bukwasi mu ngeri ye tonatulagati gira mwana otwegize, naye ng'oyo la yuhsinu yusalli, nga tayinza kusaala swala ntuufu. Jo kwano gwange yazananga nti seeka ndabye ekitaalabikanga, aga nti kiki, naga nti nagenze nga ngenze essimu yange yayonoonesa esikuliini, ne ngenda ngikyusa esikuliini, era n'emitwalo gyange 15, naye nga ngamba nti bwerema kale nagulayo akasimu ak'emitwalo 3. Naga nti nagituusizeewo omusiraamu, nagigira bwati, naga nti musiraamu tugenda girongoosa screen eddeko naye egenda kukostingamuko obudde, onoolinda? Naga nti njakulinda. Naga nti najjako screen nagyabuluzaamu, screen ziringa 3, eno ey'okungulu waliwo neyeddako, kati najjako ey'okungulu nga yeefu. Gwe kyolabanga eryemu. Nagamba enkomeyo ya byonna bwe yagimaliriza, naga nti leeta ye3. Naga nti nze yagenza okukozesa 15, nkozesezza 3 seeka, simunyenezeewo. Naye abo boolaba tebamanyi swala ey'eddakiika 10. Buli mu bukenkufu n'obukenkufu bwe, naye lwakuba kiki? Ebyo bye bivaamu edduniya, ebyo bye bivaamu edduniya yaffe. Kala tubiwa obwongo ne tubiteekako obwongo, naye nga la nuhsinu al-ibada, okusinza Allah subhanahu wa ta'ala, okutuusa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ntera nnyo okukyalenjinga nga ati Allah atusaasire, Allah atusaasire. Bagraduate nako zino lubadde mu kutikkira. Bagraduate n'ebitabo bye musomye, emyaka gye musomedde egyo bakutikkidde ku myaka 24,
okuva ku myaka 5 ku myaka 4 kati 3 paka ku myaka 24 banakutikirira osoma naye tosobola kusoma kitabu page mu kitabu kya Allah. Graduates emyaka gye musomedde ne profession zammwe ez'enjawulo, hasbi Allah ni'mal wakil, temusobola kusoma page mu kitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya, dunia mujimanyi, wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, naye bakase ku nkomero muli balagajja ekisembayo. N'abalala omwasukkawo mulina ne masters, research muzikoze, naye omuntu alina masters musiraamu naye la yujidu qira'ata kitabillah, tamanyi kusoma kitabu kya Allah. Buli kana kwa dunia mugamba nyongerako jja kunfuna, nyongerako jja kunfuna. Masters temala, ninagenda ku PhD. Ewe yongerayo. Mukulu dokita. Yo Qur'ani yakola ki? Excuse eriemu. Omanyi tetwasomera mu masomero ga Busiraamu. Tejja kubayisaawo mu maaso ga Allah. Ninamuba mikwano gyange balooyazi. Qur'ani. Eno ye Qur'ani. Eweddeyo. Okyalangako mu ofiisi z'abalooya. Yolaba files n'ebitabo. Ensonga eno tugifundikire n'ebigambo bino bya Hasan al-Basri. Yagamba nti law lam yakun lana dhunubun, Seville ku peji 164 bonotundawo obu n'okwegenderezo gya biraba. Yagamba nti law lam yakun lana dhunubun, Hasan al-Basri agamba nti senga tuba tetulina byonoono, nakhafu ala anfusina minha, omuntu nga tolina byonoono byewetiiririrako, omuntu nga tolina byonoono byewetiiririra, oba kubanga tolina byonoono naawe byolaba byewetiiririrako, okujjako kimu illa hubba dunya, ne tuba n'ekizibu kimu kyakwagala duniya nga yatula mu mitima gyaffe. Senga twali tetulina kyonoono kirala, nga tulina kimu kyokka kyakubeera nti emitima gyaffe gijjuddemu okwagala eduniya n'ebyakwo, la khashina ala anfusina, wallahi la khashina ala anfusina, twandyetiriridde. Bano baddu balongoofu, bano balongoofu. Abdul Jawad kati senga siba na kyonoono, seerabako bubbi, seerabako bulyazaamaanya, seerabako kugeya, teweerabako olugambo, teweerabako bushiriku, teweerabako butambuze, teweerabako kuyita bwereere, teweerabako bukumpanye, teweerabako nga teweerabako byonoono ebyo, wabula nga weerabako obuyitirivu bw'okwagala edduniya n'ebyayo, oba osaana kwetiiririra. Yagamba nti wallahi ma ahadun min annas, teriyo muntu yenna busita lahu dunya, Allah gwe yaggulirawo ensi, teriyo muntu yenna Allah gwe yaggulirawo ensi, falam yakhaf
nobeera nga tolina kutya an yakuna kad mukira bihi, nga tolina kutya nti Allah yakutega akakodyo, nga tolina mweralikirivu osobola kugamba nti Allah tabanga yantega omutego. omutego ogwo gyeguli eno emabega. omutego ogwo okutuggulirawo eduniya mutego. mu aya 2 osobola okutegeera nti guno mutego. aya y'omu suratu al-an'am aya ya 44 olina okwegendereza nga Allah akugguliddewo eduniya ng'olabe mu ngalo ekoleeta ng'ogirina. Allah yaga nti falamma nasu ma dhukiru bihi, bwe batafaayo ku mateeka gange ne bagakuba amabega, fatahna alaihim abwaba kulli shay, nabaggulirawo emiryango gya buli kimu, buli kyakola fatahna alaihim, buli kyakola kigenda mu maaso. Allah amuggulirawo, talina waateeka mutwe okujjako nga Allah mpaka hatta idha farihu bima utu. aya ogisange ku peji ye161. hatta idha farihu bima utu, Allah aggulirawo omuntu mpaka nawulira mu mutima mulinga nange mbutuufu bwe kiba kitiibwa nange nkirina, nange mbutuufu bwe ziba sente nange nzikola nti nange ndowooza wentuuse sikyasabirwa, alhamdulillah nange amaka kati gennina geego. toyinza kubala maka ku nansana eyange teriiko. hatta idha farihu bima utu, naye nga bw'omubuuza nti amaka ago ga miliyoni 600, maka ga miliyoni 600, naye olukaaga olwo luvaawa? lukaaga olwo luyitako mu maaso ga Allah? Nekataawe ate eyo togendayo. hatta idha farihu bima utu, nina emmotoka 3 mu lujja, nina mu Range Rover, nina mu V8 twala tugende, nina mu negundi, zonna zirimu nga miliyoni 9. bwenvuga kweno alhamdulillah, bwenvuga ne kweno alhamdulillah. naye wayo olwendo olwo oluvaamu ebidduka bino byowulira nga kati oli mutebenkevu masha Allah. jona baddeko ne mukwano gwange roya nanga nti nagenzeeko mu kkomera eyo, nabadde n'ensonga entutteyo, nendaba omu ku bakulu abaliyo naye nga babasiba. naga nti waliyo omuddu mukwano gwange mumanyi naye ng'ali wathe 70 billions yenga omuntu, ebyobugagga biwe ali wathe 70 billions. muntu omu ali luzira munnamateeka, naye biliyoni 7 tezimwekubya mpi. ngambye billions, muleke kunkwata bubi, sinagana millions, ngambye 70 billions BN. hatta idha farihu bima utu, waliwo n'omu naye ono tayogerwako naye, waliwo omuddu mu Uganda wano bamusibako ng'alina bye yabbye, naye ng'alina waabiwummuza, naga nti kansaavinga ekibonerezo kyange, naye nkukakasa bwenviira wano nja kuba loodi. hatta idha farihu bima utu. naye Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti akhadhnahum baghtata, obuzibu buli kunkomerera eri nga Allah amaze okufuula ekyo. akhadhnahum baghtata, Allah omuntu amuwa ebitiibwa n'obuyinza, n'akola byonna ebimufulisa obuyinza obwo n'ebitiibwa ebyo, n'atuuka okubeera nga buli omu amukkiriza nti yeggwe.
nebino byayitako okubeera nga atuuka ku kitiibwa ekikolako bwe kityo. Bw'oba musiraamu Allah olunaku lwali kukwata kitumanyi oba olifaanagana otya. akhadhnahum baghtata faidha hum mublisun. aya y'omu suratu Tauba Allah kati bwekuba nga Allah okuggulirawo ensi n'olaba nga ogirina nga tekikweraliikiriza then olina ekizibu. suratu Tauba aya ya 5:5 Allah yaga nti fala tu'jibuka amwaluhum la tu'jibuka amwaluhum, totwalizibwanga n'oggwamu ng'otunuulidde ebyenfuna by'omuntu. wala auladuhum, wadde ezzadde lyabwe amaaso tegakuggwaga mu kiwanga. abasinga okwogerwako wano beba abakafiri abatakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. olaba omukafiri nga Allah amuguliddewo sente, Allah nga amuguliddewo ebitiibwa, Allah nga amuguliddewo la tu'jibuka amwaluhum. yaga nti innama yuridu Allahu, ebyo Allah aba abikoze aba abaguliddewo ng'ayagala liyu'adhibahum biha, nga Allah agenda kubabonereza n'abyanfuna ebyo byabaguliddewo. Kibonerezo ebyenfuna ebyo nga kibonerezo, n'ezzadde eryo nga kibonerezo fil hayati dunya, ate mu nsi muno mwennyini. watazhaqa anfusuhum, bwe batyo bwe batwalirizibwa, watazhaqa anfusuhum wahum kafirun, batuuka okufa Allah n'abajjulula mu nsi nga tebamukkiriza. naye ng'ekibayinudde byanfuna na bitiibwa Allah byabawulira nabyo, si bya bbeeyi, Allah yabibawanga kibonerezo. kyova olaba mu hadithi omubaka sallallahu alaihi wasallam gye yagamba nti mal faqru akhsha alaikum, mwenna abasiraamu sibatiirira bwavu. Omubaka tatiirira bwavu ku basiraamu. obwavu ku mubaka si nsonga gyatiiririra abasiraamu, naye yagamba nti walakin akhsha alaikum an tubsata lakum ad-dunya, obweraliikirivu bwange businga kubeera ku lunaku Allah lwali baggulirawo ensi. kama busitat ala man kana qablakum, nga Allah bwe yagiggulirawo abo abakulembera. bwagiggulawo n'agigonza yagamba nti fatuhulikakum fatunafisuha kama tanafasuha, mutandika okuvuganya muyo, kama tanafasuha, ng'abo abakulembera bwe bavuganya muyo. fatuhulikakum, ekomekereze nga ebazikiriza, nga muzikiridde lwakuvuganya mu duniya eno. kati Hasanul Basri kwe kugamba nti senga omuntu tabana byonoono, butambuze, bubbi, bulyaza amaanya, twala tugende kugeya, nga talina byonoono, okujjako ng'ekizibu kyalina hubbu duniya, kubeera nga edduniya Allah subhanahu wa ta'ala agimugguliddewo. falam yakhaf, n'abeera nga talina kutya an yakuna kad mukira bihi, nga tamanyi n'ateralikira kubeera nti Allah amuteze akalippo. kad mukira bihi fiha illa kana kad naqasa aqluhu, okujjako ng'obwongo bwo bubeera bukendeevu. bw'obanga olaba nti edduniya okubeera ng'ogiyina bwoti nga tolina kizibu, era nga tolina bweraliikirivu, kakasa nti obwengo bwo oli mu bukendeevu. wa ajaza ra'yuhu, n'endabayo ey'ebintu yakulemerera.
yagamba rahmatullahi alayhi yagati wallahi mbalayirira Allah in kana ar-rajulu min ashabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam omusajja muwaba bawangala nombaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam la yaybasu jildahu ala 'idhamihi yayambalanga eddiba lirimukutukira ku mubiri yayambalanga eddiba kale kayambala eddiba limukutukire ku mubiri wama bainahuma shahmun wala lahmun yud'a ila ad-dunya halalan nengo omusanga munaku nenyambala yalina kaliba ke kayambala keko nende bamuyitira eddunya negati jangu bamuyitira ila ad-dunya jangu otwale zino nga bwe bamuyitidde eddunya eyo qalilan nga ntono wala kathira oba ennyingi okujjako nga yaqulu akhafu an tafsada alayya qalbi okujjako nga yakugambanga namugata wange bino byondaga ng'oyagala kunnyonoonera mutima gwange lwaki tondese naye nga gwozza kumugamba olaba nga ali buti olaba nga ali bubi naye agati ndeka tonyonoonera mutima nagati wallahi nkulayirira Allah laqad adrakna aqwaman Hasanul Basri agati twalabako ku basajja abo wasahibuna tawaifa netubeera nabo bibinja na bibinja minhum wallahi lahum kanu azhad fi lhalali minkum fi lharam basajja bali nga halal nga bamugenda kitono halal nga bamugenda kitono okusinga mmwe bwe mwegendereza haram begendereza nga halal okusinga mmwe bwe mwegendereza haram bimaana nga ne halali bamukola batya ne halali nga mwegendereza enegendereza ey'omuntu gye yegenderezaamu haramu ow'omulembe guno abasajja abawagala ne Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mukubeeranga emitima gyabwe basalawo okubeera nti bagituuzeemu nkomerero begenderezanga halali w'edduniya okusinga ffe ab'omulembe guno bwe twegendereza haramu هذا وننصح كل مسلم ومسلمة هذا نعم مكاغا ومنتو ayagala okuwona من أسباب التخلص نعم مكاغا ترك الإنسان الفضوليات ومنتو oteekeddwa okuleka محسن omuntu oba oyagala okuwona obulipo bw'edduniya eno Haji Siraj bw'oyagala okuwona obulipo bw'edduniya taruku alfuduliyat ebintu by'otayinaako bwetaavu bireke allati tudhakkiru bidduniya ebyo nga buli lw'okitunulako olabanga edduniya ya kitalo bireke waturaghibu nnasa fiiha n'ebyo ebinaakuleetera okubeera nga omutima gwo gululunkanira edduniya wandibadde ng'obireka utruku lfuduliyat ulira hadithi ya Aisha radiyallahu anha sirugambo Aisha radiyallahu anha qalat agamba tikana lana sitrun fihi tumthalu ta'irin twali tulina Aisha agamba twali tulina sitrun katen twalina katen mu nyumba yani yombaka sallallahu alaihi wasallam mu maka ga Aisha naye ng'erimu timthalu ta'irin ng'erimu ekifaananyi ky'akanyonyi olabeko
ebirimu akanyonyi twala nga bendera ya Uganda erimu ekinyonyi kya crested crane sibo goli esobola okubeera kateni kati twalina kateni naye ng'eriko ekifaananyi kyaki ng'eriko ekifaananyi ky'ekinyonyi wakana dakhilu idha dakhala istaqbalahu bwe wajjanga mu maka gaffe n'oyolekera mu mulyango gw'omubaka sallallahu alaihi wasallama mu wingi ya Aisha nga kyekikwaniriza amaaso gatuukireko kuki manya abakazi baagala okwewunda okwo amaaso ebinyonyi ebyo birabikira bulungi amaaso kati tuli wamu kati omuntu wewanga ojja bwoti nga kateni ekikwaniriza kifaananyi kya kinyonyi ekyo faqala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ombaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam kyava agamba mukyala we Aisha namuga nti hawili hadha kateni eyo gikyuse hawili kateni eyo gikoleji kateni eyo gikyuse lwaki fa inni kullama dakhaltu buli lwenyingira awaka wano faraaituhu buli lwenyingira awaka wano nendaba kateni eyo dhakartu dunya Aisha kateni eyo gikyuse buli lwenyingira awaka wano nengiraba enzijukiza duniya nekimpundira nendabanga eyaki nendabanga eyebbeeyi ey'ensonga hawili hadha ginkyusize gijjeewo kuuma omutima gwange kateni eyo si nnungi oba senga yalaba biri mwaffe senga yalaba biri mwaffe Muhammad senga yalaba biri mu maka gaffe yandigambye ati omwalimu yali ateeka komenti ku hadithi eno yagaa nti hadha n'olwekyo wanansahu kulla muslimin wa muslima tubuulira omusiraamu yenna omusajja n'omusiraamu omukyala bi an la yatawassau fi fuduli dunya temugaziwa nnyo mu bintu bye mutalinaako bwetaavu mu nsi muno temugaziwa nnyo mu bintu bye mutalinaako nnyo bwetaavu mu nsi muno oba obulaba waggulu bwajjanga ogwo gwe mulembe ze siiringi obutaala nga buli kuli buli muli muganda wange senga olabako siiringi z'olwaleero abantu bamenyamu zino bateekemu ziri ettaala toziraba twala tugendere naye nga wonna wa tomenya siiringi yo lwakuteeka mu bisiiringi ebyo emisolo gikyajja ogoba gyabwereere muganda wange ogoba gyabwereere Allahu akbar la yatawassau fi fuduli dunya alfaniya nosanga sente zetutadde mu byo nga tozikkiriza min athathin mu bintu byawaka min athathin mu bintu obutu ebintu byokka eby'omunju muganda wange la tatawassau fi beera n'ebyo byolinako ebyekigere byobirinako obwetaavu bino bw'obisoma olabanga ebitali bya mulembe guno era olabira ddala nga nze oba ndowooza mundabanga kataala ngati onoono obakki naye muganda wange
hadha hifadhan an qulubina bino babituwandikira kukuuma mitima gyaffe kusobola kuwona wa afrisha okuviira ddala ku mayumba getuzimba ebidduka byetuvuga ebintu byetulina mu maka gaffe baganda wange la tatawasau muleke kugaziwa mu bintu bino ekituufu tebiina nnyo mugaso gudda gye tuli wallahi tebiina mugaso nnyo gudda gye tuli يريت حديث يا جابر متبن وعبد الله يا قانتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مزمون بكوا الله ساسنا من بجيبركو يا جامبا فراش للرجل أما كاجي مزيمبا مبالي omanye nti buno obuliri bwange enkola yaabwe wa firashun lilmuraatihi bayawulanga obuliri obw'omwami n'obw'omukyala naye ate kakati wano ewaffe abakyala takukkiriza kusula ku buliri bubwe kati wankyaye nsula ntya eri nga nawe osuza eno wano ewaffe tusula obuliri ku butya ebwomu wa firashun limuraatihi yaga nti wathalithu lidhaifi amaka g'omuntu gandibaddemu obuliri obwokusatu nga bwamugenyi yagamba nti warabiu lishaitan lishaitan obuliri obwokuna ne shaitani nayo mwagikoledde obuliri yebaka mu maka gammwe nga mugiteereddewo n'obuliri muntu azimba ennyumba n'agijjuza ebisenge ate buli kisenge nga kirimu ebitanda n'obuliri mashallah abakyala wo bagulira kati nyumba tulamuleko ku nyumba agula ekyo kyabananka kyabagenyi ekyo nakyo kyananka naye ng'omwaka gugwako nga byalambuza ebyo temuliimu abyebakamu tuzimbe kusinzira ku bwetaavu ya akhi karim zimba kusinzira ku bwetaavu ono bwe yali ayogerako mwami alina mukyala we tebalina baana naye bw'oba nga olina abaana beera n'ekisenge ekikyo ne mukyala we beera n'ekisenge eky'abaana b'abawala beera n'ekisenge eky'abaana b'abalenzi beera n'ekisenge eky'abakozi bw'oba okyetaaza ebirala by'abaani ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ربنا اغفر لنا وارحمنا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم من ملماني نتي الله oluvannyuma agenda bitubuuzaako baganda bange ne ruumu zeezo zetwogeddeko ennya ruumu zetwogeddeko ennya 5 6 baganda bange obunene nga buzisusse muzimba kibino seeko otuuka mu ttoyi y'omuntu munju nga kisenge ennaku nekutta abdul muhsin gwenjogera mazima la hawla wala quwwata illa billah ekisenge ekikye 3 ku 3 ate toyi 10 ku 10 zino ze mupangisa mwe musala n'entimbe ne mukola ekisenge n'eddiiro
wallahi bye mbagamba mazima mutambuleko mu manyumba g'abantu mujja kubikakasa seeka sitting room zammwe Allah abasaasire sitting room zammwe Allah abasaasire nga bwolaba omuzikiti guno otuula eno nga gye bateeka entebe n'olina atuula eri nga muli mu ddiiro lya muntu naye nga mulina kuleekaana okwewuliza Jafari kyejogedde tokiwulidde ntebe eri Haji Siraji tutambulako ebyo tobimanyi eyo sitting room negenda yegattako eri dining balina open dining neyongera awo bagenda wokkaawo kulya buli awo bagenda wokulya buli ne baweta ne badde ekyemmanga mu open kitchen Allahu Akbar oyinza okubeera mu nyumba eyo n'ojjukira akhira na seeka bino bye babagamba by'amazima bino bye babagamba by'amazima obeera mu biyumba ebyo n'ojjukira akhira n'ojjukira enkomerero la wallahi ne bajja bateekayo olwo unit najja giteeka baganda bange tugenda ne bahaaji eyo ne batambula najja ne TV inchi 5.4 ne bamuga tegenda ne ku nyonyi tegenda nanga tisheka tukole kyo nekisoboka TV yange egende nogisanga nga bagituuzizza mu ddiiro wallahi alladhi la ilaha ghayruhu ebintu bino tudhakkirukum ad-dunya wa tunsikum al-akhirah ebintu bino wallahi alladhi la ilaha ghayruhu bigambo by'omubaka byansonga seeka ebintu bino omuntu bimutebenkeza mu duniya naye byerabiza enkomerero byonna bino tuzze tubiraba abantu bakuba enduulu mu kukyuka kwa TV okuva mu black and white ogenda mu colored ya colored TV zaffe nga za lubuto ekoma eri emabega naye mu maaso erina olubuto ka black and white tubeera okwo ne tulaba Francis Bale waffe n'asoma amawulire ge tutategeera oluzungu lungi ne tugenda ne twebaka ne bavaeyo ne batuteerako akakyusa bakateeka kuno kungulu akakyusa kala kaveera olabanga ebya kaladi ne tuvaawo ne baleeteraga nti baleese fulaati sikuriini kabaati ng'okugula inchi 32 nga nti ya rabbi laka alhamdu kifaananyi nga tetulya abaana abato nga tetulya munjulire nga tetulya emmere ng'etulema paka nga bagyeko TV bigenze bigaziwa mpaka eyo gye tuli naye abaana abo bwe mulaba aboolwaleero ababeera ku bi-TV ebyo ebinene bwe bajjako bye balaba nga mubatuuza ku bigeemu nabyo mwabisasulidde TV kyekyo kinene ng'ono atuula eno nga bafuka omumotoka wallahi la yusalluun wallahi la yusalluun wallahi la yusalluun tebakyalaba abantu
nanyini butayinza bagamba nti muva ku kitivi mugende musaale tekisoboka illa qalila okujjako percentage ekisobola eri 2%. abaana b'abantu balina obuliri mu musaaga, abaana b'abantu balina ebisenge, otuuka mu kisenge ky'omwana n'otakkiriza nga kyamwana. Seba alina n'ekisumuluzo yeggalirayo bakonkona mukankona Abdallah alabika yeebase. هكذا دنيانا. وهكذا سيكا owekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala mwebaza antambuzaako mumwe mbalabye walillahi alhamdu wal minna. wansi alinawo shedi nene efaanagana bwete, waggulu alinayo shedi eri akawungeezi ng'omusana gukkakkanye, n'emabega alinayo shedi eyo nayo yakulaba bibiri manju. maaso alinayo compound n'emabega aliyo compound, ne mu compound mulimu obusiisira nabwo buli kubeeramu etebawo okukuumulira. Wakatulia n'obeera omu tebayinza kugamba nti hayya ala ssala n'oggulawo nogati ngenda kusala salatul jamaa, simulabangako. Wahakadha era bwe bityo bwe bifaanagana. Seeka muyenga tebaleekaanirayo. Muganda wange todda mu hayya ala swala muyenga, toleekaanira bantu. Mugagga yali nateetaawo, nateetaawo yali omugagga n'atundawo n'agula eyo muyenga, naye we yatunyumizanga twamusiikananga yali mukwano nnyo gwa Ssekimpi aga nti Seeka nawummula eri tuwuliziganya na binyonyi, eri amaloboozi g'empuliziganya binyonyi. Yafa kamubagambe Kajumbi yafa ebeera ngaawo ku poliisi nateeta eyafiira munyonyi muyenga. Sheekh gende munyonyi wali olabye dunia. Gende munyonyi wali olabye dunia. Allah yansaasira ku mulembe gwa Gaddafi n'engendako emunyonyi awe wa Sudiiri n'ensulako mu biruumu byeyo. Sheekh tosobola kufulumamu ng'ogenda kukola ki? Leka naawe genjogera mazima. Wahakadha era bwebityo bwe bufaanagana mujanabatul fudulu min al maakil, omuntu yandyewaza ebyokulya byatalinako nsonga. Taata Abdallah Saali n'ebyokulya nabyo tubeera ababipima. Waliwo ebyokulya byetuteetanga, wal masharib n'ebyokunywa. Seekandabyeko ku mikolo gy'abantu ennaku zino. Waliwo abakozi ba juice ne baleeta afaanagana ng'amata, ne baleeta katono kwa kaluti, ne baleeta nina mutabani wange bamuyita Yusufu ka juice abikola ati notuenoga nti oba tuli kuki, oba tuli kuki. Simanyi oba mubirabe eyo. Baganda bange ebintu bino birina ekizibu ti mwana wattu byerabiza akhira. Husaini byerabiza akhira. Abantu abawangaalira mu bintu bino ku bintu bino qalla ma yatafakkaruna fi akhiratihim, kitono nnyo. Nabirabadda nga ndi mu myaka gya kyenda eyo ndi muvubuka tuvubukaawo
katolugwamu abo balina obuzanyozanyo bwe lwazanyanga seeka kati bya bulijjo balina kadivati kabeeranga ku TV okwo kagamba nti nayo dde akatunda nenkawulira eno neyeetakula katolugwamu egyo yeyafa ani yakalabako akali kadivati ako yagati katunda nkawulira eno sheekhe buno tebukyali butunda buno buugi tebukyali butunda naye olowooza batugaana bigaane bino byolaba ku nsi yaffe si birungi ne ku nkomero yaffe si birungi hadithi ya Miqdam mutabani wa Ma'di Karb ambaka yagaa nti ma min wi'ain teriyo kyombo kibi teriyo kyombo ma min wi'ain mala'a ibnu adamu sharra tewaliyo kyombo mwana wa adamu kyajjuza naye nga kibi okukijjuza min batnin nga lubuto ajisirayo teriyo kyombo kibi kiringa nga kyombo olubuto mbaka yaluyita kyombo naye agamba nti lubi okulujjuza naye teriyo kyombo kijjuzibwa kibi nga lubuto tojjuza lubuto byakulya lya okulya okwekigero naye abantu abali mu biyumba byetwogeddeko seeka bafumba bwe kiba kya misana jamia ashkali taam buli bika bya mmere byonna bibeerako bina n'ababisaavinga endya eyo gy'olaba omubaka yagitugaana yagamba nti naye hasba bunu adamu aklatun kyandimalidde omwana wa adamu ebyokulya oba ebyokulya byalya yuqimna salbahu byasobola okubeera nga bimubeezaawo okulya okukuta okupinduka omubaka yakutugaana n'okutabuka okutabula ebyokulya entabula etali naye mwana wutunfu ate bye tulowooza ati byebirungi ate bye bitali herefe bye tulowooza nti byebyokulya birungi si bya buvunanyizibwa gye tuli ng'ogjeeko embeera ey'ensi wallahi attawassuu fi lmaakulat okugaziwa mu byokulya teriyo kitukubye bigwo nga kulya abantu balya riba lwakulya abantu babbi lwakulya abantu balyazaamaanya abantu buli kyonna kye bakola tukolerera mbuto kyova olaba nti n'abatudde mu paalamenti n'abaliriddawa abali mu bukulembeze buli ali mu woofiisi abbira lubuto lumu tebakkuta tebamatira kano akatamu tekakkuta olw'ensonga nti kalina sayidi eyingiza naye ate kalina ne sayidi ekola etya efulumya wano binfunawo Jessica stop over naye teriyo kitukubye kigwo nga mbuto zino teri kitukubye kigwo nga mbuto Allahu akbar yakati fa in kana la budda bwe kibeera ng'oteekeddwa kale oteekeddwa okulya mukampala muno mulimu kebayita akasiniya mukamanyi mulimu restaurant ezifumba babuyita obusaniya wallahi osoberwa muzimanyi obusaniya mbumanyi osoberwa muve ku Abdul Jawadi
nebyakiwa wadi muli mulwali waliwo akalirida kalyawo mwe muli muno sijja kwogerako kuliko enkoko kuliko ejanjalo kuliko empuuta kuliko kawu kuliko omuceere kuliko amatooke mayoni galyoko wala tugende ensiika eryoko enfumba eryoko yanoga nti kino kiki byetwogera bituufu oba nedda nosanga abantu nga batuddeko basatu bakasasudde emitwalo emeka esatu nga kaliridde waka esatu bakasudde emitwalo 5 bakasudde emitwalo 7 bakasudde emitwalo 10 ne bagira bati ne bamala ne basituka ne bagenda hadha al-israf okudiibuudde emmere kuno kumudiibuudde emmere Allah agenda kutukubuuzaako omubaka yage bulusuku lw'omuntu bamuyitanga Abu Haytham n'abawa entende n'abawa n'amazzi ne balya ne bakuta n'amala n'abasomera etteeka n'aga nti thumma latusalunna yawmaidhin ani nnaim oluvannyuma Allah ajja babuuza ku byengero ebyo ne bamubuuza nti almaau wattamuru ya rasulallah kyotegeeza nti Allah agenda tubuuza ku mazzi gano n'entende zino ziva okulya n'abagamba nti naam n'abaga nti naam yalina Abubakar yalina Umar bin al-Khattab bali abantu basatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Umar bin al-Khattab na Abubakar as-Siddiq ne bagende wa Abu Haytham n'abawa amazzi n'abawa n'entende n'abawa n'undira entende ezengedde ne balya ne bakuta n'agati thumma latusalunna yawmaidhin ani nnaim ne wallahi alladhi la ilaha ghayruhu abantu basasula emmere bwetyo efaanagana bwetyo ne bagiyisaamu engalo ne bagisindika neddayo abawoteri ne bagitwalira embwa n'embizi nkubulira kinakuwaza nosanga nga abo Allah bagabirira ebyokulya ebifaanaganako bwe bityo tebasadde zuhuri bazze kulya ne boonoona bwe batyo n'ebyengera bya Allah ebyo byabawadde tebategedde nti balinayo okuvuunamira Allah subhanahu wa ta'ala tebasadde zuhuri ku byengera bya Allah ebinene bifaanagana bwe bityo tebasadde salatu zuhuri n'enkya nafaanagana bwatyo appointment azikolaawo tusinkane ewannaaka tujja kusinkana ewannaaka omwezi ne guggwako nakwata omwaka la yaarifuuna lillahi haqa ogenda okubala emmere gyalidde omwaka omwezi ey'emitwalo 7 buli lunaku ng'ali mu bukadde bubiri okwo tekuli juisi ng'ali mu bukadde 2 n'emitwalo 10 naye nga lamu yuaddi zakata maalihi tawanga zaka omwezi gumwali obukadde 2 mu ndi eyo naye la yuaddi zakata maalihi tawanga zaka فإن كان لا بد بكيبanga ateekeddwa okulya yagamba fathuluthu li ta'amihi lyendi ey'ekigero senga olye bwoti kitundu kimu kyakusatu mu lubuto lw'egaapu eyo yabyakulya wa thuluthu li sharabihi n'ekimu kyakusatu kigende mu byokunywa wa thuluthu li nafsihi n'ekimu ekyokusatu kyakubeera ng'osigadde ossa bulungi wandibadde weesiimye baganda bange osanga omuddu nga musiraamu nga mukyalo oba nga mwami nga buli ngoye zayambala alinako essaawa egenderako
buli lugoye lwayambala ng'alina essaawa eziwere 10 wali ku kanaakani wateeka ebyambalo bye. Bwe baba abakazi osanga nga buli lugoye lwayambala lulina bbango, lulina twala tugende, bulina ebikomo ebyenjawulo. Bwayambala olw'epiiki najjayo bbango eya bulingi, bwayambala olwa buli najjayo enankani ya bulingi, bwayambala bw'atyo okuva ku bbango engatto twala tugende. Ya nas aina tadhhabuna wa dunia, dunia mujitwala wa, dunia mujitwala wa, dunia mujitwala wa. Abantu balina engatto ze batamanyi muwendo, abantu balina engatto ze batamanyi muwendo, abantu balina engatto ze batamanyi muwendo. Abantu balina ebidduka mu maka gaabwe bye bateetaaga, abantu balina ebidduka mu kompawundi zaabwe bye batalinaako bwetaavu. Seeka lwakuba gwe tomanyi baba n'ebyetaavu bwabyo. Eri ya mu nnimiro lwaligenda mu nnimiro, eno yakutwala baana, eri lwanatambula ng'alina famire, eno lwanagenda mu banene, eno yeya bulijjo, eno senga nga talinamu ssente bulungi kali economic, eno twatugende kati obeera mu lujjo olufaanaganako bwotyo n'ojjukira akhira, tekisoboka wallahi. Ya nas الدنيا لا تتوسعوا في فضوليات. temugaziwa nnyo muyo, mukozeseemu ekibamala, mukozeseemu kibinako obwetaavu. Ekisukka ku bwetaavu bwammwe mukireke, musigalemu omutima ogujjukira enkomerero. Saate era n'ekyo ekisukka ku bwetaavu bwammwe musobola okukikolamu ebinaabagasa ku nkomerero. Ne muwangala bulungi ku nsi nga ne ku nkomerero mujja kuwangala buki, mujja kuwangala bulungi. Osobola okuzimba ennyumba ey'ekigero gye wandiwanise waggulu n'onoonyako w'ozimba omuzikiti n'okakasa nti wano ku nsi ofunye w'osula ne ku nkomerero ofunye wonookola otya, oteeseteeseeyo. Osobola okubeera n'engoye ezikumala ezo ezisukkamu n'ofuna abeetaavu ne bazambala n'omanya nti oba oli awo Allah ali kwambaza na ziri z'owayambazizaamu bali abalala. Baganda bange, osobola okubeera n'ebidduka ebibiri ebisatu ne bikumala, ezandiguze ebidduka ebirala zandiguze ebidduka ebirala, osobola okukolamu n'oyamba ku daawa. Daawa nedda sekangowazi waba walimu. Osobola okunoonyaayo abanaku n'ogenda oyamba abanaku. Wa illa oyinza okuwangala bwotyo mu mirembe, Allah olunaku lwali kujja mu nsi n'ogwa mu kyoto ne wejjusa ng'obusobozi obwali bukutaasa okuva mu kyoto obwo nga Allah yabukuwa naye nga tewabukozeseza bulungi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alpha Islamic Day and Boarding Primary School ly'essomero eryesigika mu kuwa omwana w'eggwanga omusingi omugumu ddala mu by'eddiini n'ensi, ate ku ssente ezisoboka buli muzadde. Abasomesa balina omukwano gw'abaana. Abaana tubaliisa emmere ebayambako okuzimba obwongo n'omubiri, nga twaniriza abasulayo n'abaveeka mu bisulo byaffe eby'omulembe ddala wamu n'emmotoka ezitambuza abayizi, ng'omwana tumuteera ddala ku mulyango gwo. Ku Salva abaana tubayigiriza esswala wamu n'okusoma Qur'an mu butuufu bwayo, era ne kifuuka kitundu ku bulamu bwabwe. Okuwandiisa abayizi ab'olusoma lw'omwaka 2024 kugenda mu maaso ku